essira disimba ku deputy president waffe we Buganda. Sebo tukwaniriza nnyo, twebaza Katonda olw'okutukuwa, tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tukwenyumirizamu, tukukkiririzaamu, tukwesiga, naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo tugwesiga, twagala kwesiga kati mutima gwo. Nkiddamu, wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Tewali abuusabuusa nti gw'omu kubasinga okutegera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe, ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitono kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi, ne tulabye ng'okuyitamu n'okusigala waggulu kwonna. Ekyo tukwebaza. Kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakuyinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo. Tusaba otutambuze bw'otyo, tutambule bwe tutyo. Twesiga amagezi go. Ne munnange tubadde n'abagezi abalala, twalowooza nti bagezi bwero, oluvannyuma twarealizinga si bagezi nnyo nga bwe tubadde tulowooza. Njagala ssebo okujjukiza nti wano Buganda gwe mutima gwa struggle yaffe. Wano we twagala osooka okuwamba wano. Kati baatuwaawo. Katulina kusinziira wano. Bwe musinziira wewa tewateredde, eri gye mugenda wajja kucyankalana. Museveni bwe yamanya nti we tusinziira tukapukyalinzeewo, n'ayagala atucyankalanye. Kubanga bw'oba ogenda kubuuka oba olina okubeera ku flow ngeri faamu. Bw'obeera ng'ogenda kubuuka ng'osinziira ku flow etali faamu, tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gy'oyagala. So Museveni yamakinga sure wano acyankalanyawo, yimiridde ku peva eno n'agisikawo, nasaawa enda eno n'agisikawo, nga tebiseera ebisinga agulangule. So ssebo, tuli wano mu Buganda, twagala okutereezaawo, tusobole ng'okusinziirawo tutereeze ewalala. Oli musajja Muganda, tukusaba ennono yaffe ogitambulireko, ogiyigirize n'abalala. Wano mu Buganda twakuzibwa, tuyigirizibwa okuba n'empisa, okuba n'obuntu bulamu, naye n'okuswala kintu kikulu. So ssebo, twesunze okulaba ng'otambula n'ezo values. Gwe chairperson waffe owa Buganda Caucus, gwe chairperson waffe wa Public Accounts Committee, era otukulembedde mu bifo bingi n'otukulembera bulungi. Kati ate kino twagala osusse osseemu n'amasavu, kuba twagalamu amasavu mangi. Uganda tubadde ne challenge. Muna ekyatuzaalibwamu ffe abantu bano, twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo obwakabaka bwaffe. Era deputy president waffe wano yabeera president waffe mu Buganda, ng'owa West yatwalamu mu West n'ewalala. Naye twafuna obuzibu gye buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta ku Namulondo, ate nga twabulibwa bwalibwa ku Namulondo. Kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bwetebe. Ssebo tukutuma otugatte ne Namulondo, otugatte n'Obwakabaka, o improving enkolagana yaffe. Njagala okutika obubaka buno mbutongole, obutwala embuga, obagambe abatwogerera si be baffe. Singa tufuna omukisa okweyogerera, twandigwagadde nnyo tweyogerere. Naye engeri gye tukuyina, ate ng'oweebwa bulungi nnyo ekitiibwa, ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikirira ekitundu kya Buganda, tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli bawulize, tuli basajja ba Kabaka na bazaana ba Kabaka. Tutambulira mu kkubo liri lyennyini erya Beni Kiwanuka, nti wadde tuli b'e Buganda naye twagala Uganda yonna.
Era Uganda yonna twagala terere kuba Buganda tesobola kuterera nga Karamoja teteredde nga Ankole teteredde nga West Nile teteredde. N'ebitundu ebyo byonna bwe biyambibwa ne biterera tujja kweyagala n'abantu bano bajja kweyagala. So obubaka obwo obutwale embuga. Otulamusize beno mugambe tumwagala nnyo. Otulamusize abalangira n'abambejja. Otulamusize Katikkiro. Ne bannaffe ababadde bakyatagala obajjukize nti balina omukisa tetugalangawo oluggi lwaffe kasita beetereeza ne beegaana ekibi n'abakireeta. Njagala okuwa obubaka obutwalira abasiraamu. Obagambe okwawukanako ne Museveni abawalana abasiraamu tubaagala nnyo. Tubakkiririzaamu. Njagala okusaba ogende mu maaso ng'obanja abasibe baffe. Bannaffe ba political prisoners abasinga obungi baabawamba wano mu kitundu kyo ekya Buganda region. Wano mu Buganda ebiseera ebisinga abaana batunyumiza abaveeyo mu detention centers mu torture chambers nti bw'oba kusiba weewaawo bw'oba musiraamu giba giwunye ate bw'oba musiraamu ng'oli Muganda kaba kaweddemu. Sebo gw'oli byombi oli musiraamu ate oli Muganda. Lwanirira abantu bo ze wakirindiko kimu emigo nfuna hafu okusinga egijo. So lwanirira abantu baffe making sure ekyo kicommunicatinga. Njagala okwaniriza, njagala okubaaniriza mwenna nsabe ne Mukama tukkirize ate tulabe ku njawulo esinga ku gye tubaddemu. We congratulate you, we welcome you and we are excited to work with you to transform this our country. I have a feeling that your energy is what we've been missing. Now we are here. Let us do it. These people are excited. We are all excited. The nation is excited. But I want to remind you about one or two things. First and foremost, for us in the National Unity Platform, the leaders are the servants. The leaders are the bosses. Abakulembeze baweereza, abakulemberwa be ba boss. Let us constantly remind ourselves about that. We believe in servant leadership. That's what is supposed to make us different. So kindly be servants, don't be bosses. Not servants, at least fete tuli ba Yesu tetunaaza bigere. N'ebisigadde byonna tubeera bawuliriza era tubeera baweereza eri abantu betuweereza. I want to remind you about our values. Those values, we write them everywhere because we want them to be remembered, like the 10 Commandments. But even if we write them everywhere, you've noted that some senior leaders have actually not grasped them. So I encourage us to not only cram them, but to practice them. That is the biggest dream for me and for the entire National Unity Platform. Katika ngende kuba Deputy President, in fact, in particular, owawano Deputy President owa Western Uganda, Comrade Lewis ne Comrade Katana banabikubulira nnyabo mu Lunyankole Lukiga. Omuzadde naali eyo abadde yeebuuza wa gy'ogenda okutwala omwana wo asomesebwe, ayigirizibwe, abangulwe, ateekebweteekebwe, ssaako n'okuteekerateekera ebiseera bye eby'omu maaso eby'enjigiriza ku ssomero eriri ku musingi ogw'omutindo ate era ogwa waggulu. Ekyokuddamu kye nkuleetedde nkwanjulira aba Rahman Nasarian Primary School. Rahman Nasarian Primary School ssomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ab'eggwanga lyattu Uganda. Lisangibwa Nsangi e Katereke okkiririra ku police station ey'Ensangi. Essomero ojja kubeera ng'oliraba. Essomero lino lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo. Abasomesa be babatendeke ababanguddwa ate era bateekeddwa obulungi ennyo okusomesa, okubangula n'okuyigiriza abaana b'eggwanga lyattu Uganda. Abaana basomesebwa amasomero gonna nga curriculum bweri ate era ne bayita ebyo byonna ebiba bibaweereddwa buli mwaka. Abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bakolera ddala bulungi nnyo mwanattu.
ate essomero lifa ku bitone by'abaana bonna ebyemizannyo babiteekako nnyo essira gamba ng'omupiira okubaka basketball okuwuga n'emizannyo gyonna. Essomero lino gazi bulungi litudde ku bugazi obusoba mu yiika ennamba ekisobozesa abaana bano okubeera nga beetaaya ssaako n'okuzannya n'okunyumirwa obulamu. Essomero ebyokwerinda biri gulugulu anti CCTV cameras bazirina ate era n'abakuumi weebali. Essomero lya kisulo wamu n'abo abava ebweru abava ewala emmotoka weeziri era osobola okukwatagana bulungi nnyo n'essomero okubeera nga enteekateeka eyo ekutuukako abaana baliisibwa emmere ennungi ate era ne bayigirizibwa empisa ezo zennyini ezisaanidde. Essomero lino lyesigamiziddwa ku musingi ogw'enzikiriza ate era nga tebaboola yadde okusosola omwana mu ddiini ye. Ebyo byonna bibasobozesa okubeera close ne Katonda weebiri. Balina computer laboratory ate era abaana beenyigira mu ebyo ebibagasa era bateekerateekera abaana b'eggwanga lyettu Uganda okubeera nga bagenda beera ba mugaso eri ensi n'okugonjoola ebizibu byonna. Essomero lino lisikiringa n'abaana mu by'emikono kwegamba omwana agenda ofuluma primary ng'era alina ekintu ekyenjawulo kyagenda okugatta ku nnyaffe Uganda. Fees zisoboka n'ekibanja mpola bakikkiriza, administration ngumiikiriza ate era nabo bazadde era bakkiriza nti musobola okubeera nga mubangula omwana mwenna. Omwana tomutuuza waka lwa fees kubula oba ki, mutwale mu Rahma Nursery and Primary School osobola okubeera nga obatuukirira ku nnamba z'essimu ezo okubeera nga osobozesa omwana wo okufuna obuyigirize obwennyini obugwanidde. One of the videos in the social media shows an officer telling the suspect to lie down, and the suspect complying, calling out, "Look at me," and the suspect complying, and then firing at the suspect in a fatal way. I was on TV. I was one Romoshana. On NBS, and he came out properly and said that him having been in the security organizations for some time, this was an execution, because we have always known that police at most will fire to disable a suspect, so that you can, if the suspect is running away, you fire at him or her to disable that person. But if you are killing a person who is lying down on your orders, Mr. Chairman, and the information I want to give, is that really sorting out suspects or execution of people? Okay. The clarification I'm seeking, originally... Honorable colleagues, let's confine ourselves to the issues on the table. Mr. Chairman, police has the mandate to keep law and order in this country. Correct. All the time, including during elections. Issues to do with election management are a mandate of the Electoral Commission. It is the Electoral Commission who gets to know how many constables they will require. Maybe if police can provide them with constables generally to cover the security of polling stations, and then the specific election constables who are also trained by the Electoral Commission. So I want to know, the clarification I'm seeking is police planning to do this recruitment on behalf of the Electoral Commission, or it is just assuming other people's mandate? And how did they come to know that there will be 3,500? Is it on request of the Electoral Commission, or is their own planning? That's it. So, and Mr. Chairman, we even hear when we are allocating money for Electoral Commission election management, we also allocate funds for electoral constables. So I want to know exactly on whose behalf they are doing this job. No. Otherwise, Honorable Bakireke, I would like to assure you that all your concerns will be addressed. And like I said before, I have faith in the new Inspector General of Police. He is capable so far, in as much as he is handling an institution that has had a history of a bit of problems.
As for the issue of this gentleman who has gone down below State House, I have tasked them to find out what exactly Below happened. State House or Kampala Club? Kampala Club, yeah. So where Kampala does- Club. I have tasked them to find out what exactly happened and where the culprit is. Honorable Bachereke, we have not carried out arrests because two mistakes don't make right. I don't want to rush into asking the police to arrest before they have investigated. Because it's me who said, don't arrest unless you are sure your case is going to stand the test of court. While that is very Don't correct, arrest Honorable Minister. until you are sure your case will stand the test of court. Correct. So that you don't have to put people in prison unnecessarily. Her concern is how long would the investigations take? Now, Mr. Chairman, how long is forever? I don't know. How long will the investigations take? It depends on the competence and the resources available to the police, and how soon they will have a satisfactory course of information that will stand the test of court. I don't want them to hold people in jail, because I have people in prison on remand who on conviction would have served 7 months. On conviction would have served 7 months, but they have been in remand for 3 years in prison. And when you ask them to say, okay, did you commit it? No, I don't want to convict myself because I'm innocent. They can't even take a plea bargain because they are innocent. Because if you take a plea bargain in order to get yourself out of jail, then you convict yourself. So it's a chicken and egg situation. So I agree with the police, especially the CID, that they should not arrest anybody until they are satisfied their case will stand. The probability for the case to stand the test of court is more than 50%. I thought that would help. Thank you. Both sides. So, Honorable Chireke, we are going to do justice because those people you are complaining about are already dead. Rushing to arrest will not bring them back to life. No, that's what I'm saying. Please, Honorable Sesiko, you had a chance. Let the minister Now, conclude. Sesiko, when you were talking, And you I know our listened. rules. You are Yes. right. I was listening. But you see, there are those who are dead, I have been with you. and we speak for them. We speak for But them. I'm minister for internal affairs for them also. Then lead that point. Yes. No, I'm saying what I'm trying to tell you is that me rushing to make mistakes may actually do them injustice. By arresting people, putting them in jail, helping the culprits to flee, may actually do the dead injustice. But by being patient, doing thorough, investigation, and being convinced that the people we are going to arrest are the real culprits who will be punished by court, is doing the dead justice. Yeah, I don't want to rush into, that's my style of work. Please, Margaret, Honorable Minister, can you go on? that's my style of Chairman. work, and I'm not going. Mr. Chairman, Don't- I don't want to make this a contest between me and the minister, but one thing, arresting is one thing, but opening up a case, a file against the people who are suspected to have executed Ugandans is another thing. Yes, you might not arrest, but has a case been opened up against these people and now they are suspects, and who are they? But the Inspector General of Police is coming to talk about Clarify that. on that. Yeah. That's thank why I came with him. Thank you. I think that's clearer. Honorable Chereke, the Inspector General of Police He's here. He is going to talk about what has happened since then. I'm not the Inspector General of Police, I'm minister. I'm not an arresting officer. Give me my respect. Honorable Sechikubo, give him a chance. Then you have Sechikubo- points for clarification. The country to conduct a wide range of forensic tests, including DNA analysis, toxicology testing, and digital forensics. Adoption of modern technologies and equipment in forensic science to improve the accuracy and efficiency of investigations. The government of Uganda, through the Directorate of Government Analytical Laboratory, entered into a contract with SMS Construction to construct a national data bank building infrastructure
a multi-year activity that is phased over 5 years period of the NDP 4. This is intended to support intelligence and crime investigations and strengthen national security of persons and persons identification. This will not only solve the problem of criminal identification and security, but also will eliminate massive arrests of suspects before evidence is obtained, and this will reduce the cost of feeding the suspects in prison. Custodial services. On the side of prisons, the prison population is growing at an average rate of 8% per year. It has increased from an average of 67,289 in year 21-22 to 69,633, 30th January this year. 79,000. This is partly attributed to slow disposal of cases by courts, increased crime rate in some areas, among other factors. The increase in the person population has exacerbated the congestion in prison, which now stands at 374.6%. Space of one prisoner is occupied by more than 3 prisoners. This matter, therefore, requires urgent attention, and it seriously impacts on accommodation, health, feeding, clothing, utilities, staffing, with a huge financial implication. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti, oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Mwagaliza buwanguzi. Ensonga tugiba tunuzizaamu era ne tubeebaza nti tebajulira mu musango ogwo gwali mu kooti. Ne bagamba nti bo nga Electoral Commission beetegefu n'ekyokukola bakimanyi ne balinze etteeka. Kwati waliwo tteeka libakkiriza kukola ekyo. DA tegenda kufuuka kibiina. Njagala nzire embuzi kinayogera nti DA pressure group egatta abantu abava mu bibiina ebyenjawulo ne platforms ez'enjawulo. Naye abantu sekinnoomu abali mu DA balina ebibiina byabwe bye twagala bibeere nga biri wansi wa enkola eno eyawamu ey'omugendo ogwawamu ogwa DA. Era abantu ebibiina ebyo ebyenjawulo n'abantu sekinnoomu twali kibagaana kuba na bakandidate ku mitendera egy'enjawulo. Ensobi gy'oyinza okukola kwe kulowooza nti byenkola byange, siinayo Uganda yange nga nsula naye ewaka, ngezaako okukola bulungi bwansi ng'omutuuze avunaanyizibwa ng'omukulembeze. Ebibiina ebitali nange sibinaakungamba nti ebiri nange. Ebiri nange bingi bimpandiikidde era mujja kuba mutegeezebwa. Gye tunaamalira puroguramu eno tunaategeera atali naffe era atubuulire alinawo pulaani ki. Okufaanako n'ebibiina by'obufuzi ebirala bye twasaba. Olunaku lwajjo twabadde n'abajeema, olwaleero tubadde n'Electoral Commission n'ebibiina ebirala nga bwe tujja okubategeeza ebyakkirizo tusisinkana. Akakiiko kano kakulu nnyo mu nsonga z'ebyokulonda nga bwe mumanyi bulungi. Waliwo ensonga ze twayogerako nga nkulu nnyo gye kali. Emu ku zo ng'okusala the constituency kubanga mu article 63 ya ssemateeka ebavunaanyizibwa. Ekiseera kituuse tubadde tubuuza bwe batuuse okulaba nti constituency zisalibwa okusinziira ku bungi bw'abantu nga bwe kirina okukolebwa wansi w'amateeka. Ekyokubiri, okwebuuza engeri gye beeteeseteeseemu okubanga batwalira abantu register ng'efaanagana kubanga bakozesa register bbiri. Emu bya mu kompyuta, endala eri ku mpapula. Register ezo nga bwe muzimanyi zibadde kali battanya mu bululu obuwedde. Ne tubabuuza engeri gye bagenda okukikolamu okulaba nti akalulu akajja tekabeeramu nkaayana. Batulaze okusomoza kwe basanga okukola ekyo, naye ne batutegeeza nti bakyayongera okwebuuza
engeri gye bayinza okutetenkanyamu ensonga eyo ebeere nga teddamu kuleeta migozoobano. Ensonga eyokusatu ebadde ku byakwerinda by'abeesimbyewo, engeri gye bibadde bikwatibwamu nga mwalaba akalulu akaggwa, abapoliisi nga balagaana n'amagye mu kukuuma abakandidate, ne batutegeeza nti ensonga eyo beetegefu okuwuliziganya n'abavunaanyizibwa ku byokwerinda by'eggwanga n'okukuuma abantu engeri gye bayinza okugikwataganyamu. N'ensonga endala ebadde yakuba sajjogeddeko mu Lungereza naye kanjogereko kati, ey'okugamba nti tubabuuziza, tubasabye babeere n'enkola nti abantu abeesimbyewo bafuna gye tuyita briefs oba okutegeezebwa ebifa mu ggwanga ku byokwerinda n'ebyenfuna oluvannyuma lwa bbanga eggere, okufuna candidate briefs, okubeera n'omuntu ayagala okugenda mu ntebe y'eggwanga nga tamanyi na bikwata ku byakwerinda bya ggwanga oba gyanfuna bya ggwanga, kiba kya bulabe nnyo. Mu mawanga amagunjufu omuntu bw'amala okufuuka presidential candidate abeera muntu mukulu nnyo, aweebwa briefs, abuulirwa ebiriwo buli kiseera mu byenfuna ne mu byokwerinda, ne bagamba nakyo bagenda kyebuuzaako okulaba ngeri kinaakwatibwamu. N'ensonga endala nnyingi nnyo zetwogeddeko ezikwata ku buvunaanyizibwa bwabwe. Batusuubizizza ebiri mu busobozi bwabwe bagenda kwongera okwebuuza, kubanga meeting etubaddemu nabo tebadde yakusalawo kyakukola, naye okubabuulira ebyo tulowooza nti birumira, ne batulaga nti nabo ebimu babiraba nti birumira n'ebyetaaga okwongera okwebuuza okulaba nti tebiddibwamu. Abakulu bano era balaze okutya kwabwe nti ekizibu kyekiriwo so balina okuteekawo amateeka, bakozesa gye babawo okulimisa gye balimisa. N'olwekyo batusabye nga abakola ku by'okukyusa amateeka mu Parliament okukola obwangu bwe tuba nga banaasobola okuteeka mu nkola ebyo tulowooza nti binaakyuka. Era ensonga eyo nzikaanya nabo nti Parliament ebimu yebisibye era yeyina okubita. Several stakeholders, like you are aware, political parties, civil society organizations, citizen platforms, cultural institutions, religious institutions, and the Electoral Commission as a key stakeholder in managing our electoral processes, as a midwife for our electoral processes. They gladly offered this meeting to interact with us on a wide range of issues that relate to electoral management. We have had a 2 hours meeting. Only one commissioner missed the meeting, meaning that they took this as very, very important. We would like to thank them for enabling this interaction. The interaction focused on matters relating to their role in the past and in the forthcoming election, aware that they have already rolled out a roadmap. We have shared with them our considered frustrations, our fears, and they have responded to some of them. They have promised to formally write back to us because our issues were written, and we have shared our written commentary, our written issues with them. So we believe we have had a very good interaction, and the Commission has committed to another interaction after they have thoroughly internalized the issues we have shared with them in booklet form. The issues relate to a number of areas. One, their role in demarcating constituencies, given that the national census was conducted, and they have informed us that the process is incomplete because they missed some information from NIRA. We have shared with them our concerns with the National Voter Register, which is both manual and biometric, and how it can disfigure, how it has been an issue in a number of electoral challenges before court. And that they have committed that they're trying to reconcile both legally and practically how they can deal with the issue of a dual voter register. Thirdly, we have shared with them and asked them how they're dealing with a court decision in Karari versus AG and Electoral Commission that compels them to organize for the voting of prisoners and the diaspora. And the response has been they are ready as long as the legal framework is facilitative, because it's not their mandate to change the law, it's the mandate of Parliament. So I thought that was a much more present response, because
You are aware that I took to Parliament a plethora of amendments to the different laws, the electoral laws, including the EC law. And we have made some proposals on how the diaspora and prisoners can vote. So we believe it's our mandate as members of Parliament to try and push this through Parliament to make sure that the reform and amendments to the law are made. And several other issues. Invaluable, yes, including a matter relating to security of candidates during polls. That is a stakeholder matter. We have advised them to have a conversation with stakeholders because in our proposal we said that we prefer that presidential candidates are protected by the same security agency to avoid conflict and each undermining the other, thinking that they are superior. That is not their mandate, but they are saying they are willing to have a conversation with stakeholders on how best that can be done. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, mujja kubeeramu abamu babagamba nti Ssennyonyi oyo yatwala obukulembeze nga mwana muto tubeera nga kono leader of opposition ali ku myaka enyo 37 nedda kulwaki netubeera leader of opposition nga kyekisanja kyekisoose mu parliament kibangawo ku bannaffe ababaddewo mu ofiisi eno naye munnanga omutozi waffe yasalawo ku nsonga zino kakati bannaffe abamu bo nga bagamba nti naali badde nze kifo kyali kibadde kyange kati oyo ojja kuyita meeting tajja kujja agamba nti ffe mwatujja mu ntebe mwatusuuza ekifo nawo tebajja kujja naye mujja bawulira eyo nga bemulugunya abo bye basalawo bye bakola bikyamu era tebitegerekeka jangu muzi meeting otuwa amagezi go amasukkulumu ennyo tugawulirize naye kati toze muzi meeting zaffe naye oli eyo wemulugunya bye basalawo bikyamu naki bw'oba osazeewo butajja muzi meeting sirikira ddala. Yes, ababaka oluusi abatawogera nnyo oba muzi komiti naki kyekiri kye nayogeddeko abapya ne basiniya ddala basiniya b'osuubira okwogera ku nsonga ezimu nabo basirifu. Olwabiri bye nayogeddeko kutisibwatisibwa kunjala ku palamenti obwesimbu butono sente ziyitingana mpitirivu naye nga ababaka ate bamanyi ekyokukola naye tekikolebwa. Ensonga ey'amateeka g'ebyokulonda mutera tubuuza nti kakati electoral reforms gati muzitaddeeko sira banaye tubeere bamazibu tubeere serious tubeere bantu bakulu. Ekizibu Uganda kyerina si mateeka kubanga n'amateeka ge tulina singa gagobererwa eggwanga lyaffe lyalibadde bulungi. Waliwo etteeka erikiriza okubba oba opesente olubakalo waliwo etteeka eriga nti kakati wamba aba batakuwagira obasibe olwokubanga baba badde t-shirt ez'omuntu omulala obaki amateeka gali clear naye tegagobererwa. Kyovudola omulamuzi ayinza okuba order negamendenga titujja gigoberera eyo. So kati obuzibu bwe tulina butagoberera mateeka. So kati kyekizibu kye tulina okugonjoola tukigonjoola ng'ogamba nti kakati tulongoosemu amateeka tukole amendments oba ne reforms. Obuzibu si mateeka kubanga ne bw'onoogatereeza otya gana galiwo olwedde ge bataagala kugoberera ne bw'onooleeta amateeka amapya era nako tebajja kugagoberera. Kati tulina okutegeera obuzibu buli wanga abantu abakulu tukole ebintu ebijja mu buntu bukulu bwaffe. You see, interestingly, when I took over leadership, I found an already fractured opposition. You know, really. I had taken long without being in a meeting with our colleagues from UPC, including the party leader, Honorable Jimmy Akena. But some of the opposition caucus meetings that I've chaired, he has been in those meetings and he has guided us as a senior legislator and so on. And that was a good thing. We might have a few disagreements, but for me it warmed my heart to see that happen. It had not been happening previously. Yeah, parties have got their own issues. You know, within FDC,
you'll have our colleagues at Katonga, you'll have our colleagues at Najanankumbi, but for me I said we shall work with everybody. Me or the Honorable Anna Adeke, who belongs to Najanankumbi. We also have within our team people like Honorable Semujunganda, who is our Shadow Minister of Finance, belongs to Katonga, and so on and so forth. And we work together. Yeah, so it's not easy, especially when there are issues from, you know, the political party headquarters. Democratic Party, the leader of the Democratic Party works in government as a minister. His members are saying that's not our president. But I said I'll work with everybody. And that's what it should be. So I'm actually glad that there is some progress. Because when I see, you know, some of the opposition caucus meetings that I have chaired, I see faces that surprise me, that warm my heart. And I'm like, I'm glad this one is here. He or she doesn't agree with this one, but we are here to do the work that we ought to do. So yes, there are challenges, because like I said at the start, some people did not agree with my leadership, but that's okay. They say this Joel is a young man. What experience does he have? Because in the history of leaders of opposition, I think I'm the first to occupy this office in my first term as an MP. So some were saying no, and there are others who have been around for long. The man is just, that time I was 37. The man is just 37, what is this? And there are other people who are older. People have a lot more experience, but leadership is such. God chooses somebody and says this is the leader. But I'm glad I continue to work with colleagues. So there are those who to date, either they felt it should have been them to have this position, so they're not happy that I'm the one occupying it, or they were unhappy that they were displaced and it is Joel in. But we continue to work nonetheless. Yes, some MPs not vocal in committees and so on. It's actually resemblant to what I said earlier on. Whether it be in committees or plenary, there are some voices you expect to speak that don't speak. There are senior people whom you will expect to condemn certain things, violence, corruption, and so on, but they are quiet because of the issues that I elaborated earlier on. So again, it's not incompetence, it's lack of integrity that we need to deal with. Fatu waliwo abali beebuuza naye kakati twafuluma ate ntumala ne tuddayo nga tetuplanize bulungi tugenda kikwasaganya tutya naki naye twali twaddayo dda so nga palamenti egenda maaso. Ffe ne tugamba nti weewaawo tujja sigala nga twogera ku nsonga eno ku fulu ya palamenti nga muze muwulira, naye ne tugamba tetwagala ekomaawo, ne tugenda ne mu kooti, twatwala omusango mu kooti ku lwa famiri z'abannaffe bano nga tugamba twagala kooti eteeka kazito ku gavumenti ewe embalirire y'abantu bano, ewe accountability abantu bano gavumenti ebavunanyizibwako baluwa. Of course ekyatujja enviiri ku mutwe, kooti yagamba nti kaakati abantu bano temutuwadde bujulizi bumala nti okulaga nti abantu bano baabuzibwawo. Ne tugamba omulamuzi ono abadde atya, tukuleetedde famire zaabwe ziizino, abaana baabano national ID zaabwe ziizino, ekikulaga nti baali bantu baaliwo tukijingirira bujingirizi. ID gavumenti yazibawa abantu bano, oyagala tukole ki ekirala? Naye twagamba nti tugenda kwapiiringa ensonga eno kubanga tetukkiriziganya na mulamuzi ono kyeyasalawo, kubanga tukoze buli kimu. Abantu bano bawambibwa n'abaliwo nga babatwala bonna boogedde. Kati bw'ogamba nti tetuwadde bujulizi bumala okulaga nti abantu bano bawambibwa baba babuzibwawo, ki ekirala ky'oyagala tuleete? Wali badde oteeka akazito gavumenti ew'embalirire y'abantu bano beyawazi national ID baafa baazikibwawa, baba baafa baliwa? Bwegamba nti nga mwawulira abamu nti abo babatwala Canada naki baafulumirawa, bayita ku ziboda mutulage bwe baafulumira. So ensonga zino zonna tukyazigoberera nga bwe tukyalina n'ezifamire muze mutulaba nga tukola enyimbe okusaba era ku kitebe kyaffe nga NUP abantu bano gye babeera. Bino byonna tubikola okulaba nti ensonga eno tusigala tugiteekako tooki ereme kusirika. Baagala tusirike biggweeraawo nedda. Buli mukisa gwe tubeera nagwo tujja kukozesa okwogera ku nsonga zino. Waliwo ayogedde ku collaboration Lububiru n'ebirala era kankigatte neyagambe nti ababaka booli nabo nga batono. Sookera ddala eno shadow cabinet yaffe tujja sigala nga tukozesa platform gye tulina okubanja obuweereza n'okukozesa ssente y'omuwoomusolo obulungi nga bwe kirina okubeera, n'okuwa eddembe ly'abannansi ekitiibwa. Gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ebya security n'abalala bongera okutyobola eddembe ly'abannansi. Abantu bangi battiddwa, bangi bawambiddwa,
bakyabuze. John Bosco Kibalama Prime Minister Nabbanja yatugamba oyo twamukwata tukyamubanja n'abalala bangi bali mu court martial ku bisange bijweteke bangi bali mu makomera awatali musango beyiru baagala jijjawo police bondi era nga bwengambye olaba ba NRM bonga bakoba mu ngalo tebamanyi nti nabo kijja batuukako ebintu bino tulina okubirwanyisa mu buli ngeri yonna nga bwe tukozesa platforms ze tulina okulwanyisa ebintu bino tukubira omulanga bannansi nabo okwegatta ku nsonga zino tetuzirekeera just babako bakulembeze ffenna zitukwatako era ffe tuli basanyufu twalaba nga bannansi abavubuka ne bavaayo ne baga nti naffe tugenda kwetaba mu kulwanyisa enguzi wano ku paalamenti n'awalala ne beekalakaasa naki kitwagala okulaba mu ggwanga lyaffe lino era tusaba Katonda atuyambe nti guno omwaka gwe tuyingidde tuongeremu bwongezi giya guno omwaka omupya gwe tutandise tugenda gukozesa okwongera okulemerako ku nsonga zino ez'enkizo era zino emmeeza z'abannaffe tujja kwongera okuzinyeenya tetufaayo oba byakunywa byani ebiriko tujja zinyeenya paka. Nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula emitwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Muffe ne bakolagana nabo asangamu ab'emitima emitono bagulirira. He uses bribery. Kubanga yamanya emundu etta nene sente ez'okugulira zikola ki zitta. Zibattako abakulembeze. Omukulembeze gwe mbadde muyinamu essuubi n'agendera awo n'abifuuka fiki lwa ssente. So bangamba kusinza nkyogedde ebyo byawayiswa ebya finito byawayiswa mu fumbi nolwekyo he uses money. Namufefe n'abali wano mu tenti tuyina okwegema nga betwegomya covid twegomye omululu gwaki gwa ssente. Ate abanyankole bagamba oba abaganda ekitatta muyima. I was telling a friend, I became a member of parliament without a bank account. By the time I became a member of parliament, Umaru oyo ngakyali muto temunkozesa ebyobufuzi byesimanyi oyo nabayitanga ku kifudi ewa sister wange we nasulanga nga I couldn't afford a home. Nabadde njogera n'omuntu omu nga lumu omusujja gwannuma tuula lumu omusujja gwakola ki nga gunnuma nnyo nga ne sister wake yankangulira essaati empya naye ng'ate nyina essaati bbiri nga zonna za white. Kati ekintu ky'essaati ebbiri eza white bw'oyoza eno enkya bw'ojja balowooza wakyusizza. Naye omusujja gwannuma nga neetaaga emitwalo 3 okugula Kama Queen nga sigiina. Neŋŋamba ndi mu struggle ŋŋenda kufa kuba siina emitwalo emeka. Ng'ensonyi zinkwata ogenda gamba sister wange yakangulira essaati kyate nakoze eki nalwadde. But here I am. Kati nze by the way nze deputy president wa National Unity Platform mu region eno ya Buganda. Nze chairman wa Buganda Parliamentary Caucus. Nze nkulira akakiiko aka PAC. Mbadde shadow minister wa finance. Mbadde shadow minister wa internal affairs. Siri regular nnyo.
Siriki, but my story should inspire all of you. Tulwana n'ababbi. Naye akulira abakatuliki bamuyita Archbishop. Akulira abasiraamu bamuyita Mufti. Edda twamuyitanga Chief Kazi. Naye akulira ababbi bamuyitani? Saababbi. Naga sijja bazaayo mu byafaayo. Olunaku lwa Monday last week the ropa manyi baleeta gye bayita supplementary mu parliament ya Uganda ya trillion ki kyengenda okwogerako omutegeera obubbi obuli mu Uganda. Trillion ey'emu tugenda kugyewola mu domestic market. Tugenda kwewola ki neewole. Ne trillion ey'emu eriko omusajja omu amakaage ge bayita State House. State House is not the office of the president. State House maka private residence of the president. N'olwekyo bagulirayo butungulu, suuka, ntebe na bintu ebyo. Emirimu egyokukolwa obwa president ogikolera mu office of the president. N'amaka ga president Museveni General yafuula amakaage ngaje buli lwe tugamba nga tuyimba akayimba nti ani yalidde eki ensangi. Bagamba nti Sebutobute Mayiga yalidde ki? Yalidde ensangi. Mu supplementary eyo ku kawumbi kamu yatutteko ku layini emu kwa endala kweziri ku layini emu gye bayita classified yatutte billion 243 ng'ate ne mu budget twamuwa billion 80 naye ezo yazirya emyezi 4 emabega. Ekitegeeza we twatukira ogw'ekkumi ku budget gye tumuwadde ogw'omusanvu yali amaze okulya obuwumbi 320. Kitegeeza nti ku buli nnaku 10 gy'emyezi 3 buli lunaku yali alya obuwumbi 3 mu milioni 200 mu makaga agaki aga president. Naye njagala okibazeemu ti olwogambye buli lunaku kati bw'oba oyagala okutegeera buli dakiika kitegeeza nti buli dakiika President Yoweri Museveni babeera General Museveni akozesa mu classified expenditure million 147 buli second akatikitiki akozesa million 2.7. Kambi bataputire buli akatikitiki akozesa bajaji number boxer. Muntegeera buli sawa akozesa drone meka 2 nazisa mu lubuto. Ne president wano yatubulira alitwali wano ku bubaka bw'omwaka n'atugamba nti capitation grant ey'omwana wa primary mu ssomero lya UPE giguli 1,700 omwaka gwonna. Kitegeeza mu ttaamu 3 ziba ennusu 15,600. Kitegeeza buli lunaku ziba siringisi 64. Naye ng'oli alya nsangi ye buli sekonda alya bajaji ki namba boda agimira. N'olwekyo buli mulembe gubayo n'omuzungu kyaguyita it must call for its finest hour. Baga nti mu kiseera kino ffe twaliwo, mu kiseera kino ffe twakikola. Essaawa etuuse owatali kulinda tukikole tutwale Museveni nga kaguddeyo. Ngu Mr. President wootaabe mu Buganda nja kubaawo, wootaatuuke nja kutuuka. Naye n'omulimu omulala gwe nja okuyambako kwe kukwata ku bavubuka, kubanga ebbanga lyange lyonna ne bannange actually I am the first real foot soldier.
bansiba mirundi mingi negwiza bingi twatandika UID popular resistance biki bansiba emirundi egitasukka nolwekyo bwembeera wano buli foot soldier ali wano enkyago gy'okuba muwanga Kivumbi njagala obeere n'essuubi n'okwekkiririza ki n'okwekkiririzaamu tikisoboka enkyokufuuka muwanga kiki Kivumbi. Nyanza manyi nava mu ssomero saakolako nyina diguri 3 nze omu ku basinga okutegeera ebyenfuna mu Uganda wano ne benjogera General Museveni alinda muwanga n'ayogera biki ku bajeti ya Uganda n'awuliriza n'akoppa bubi n'awuliriza n'akoppa bubi naye teri nsi teri kibiina kinywera bw'abakulu abakuze mu kibiina. Ekibiina kinyweranga kibira kyemiti emito gye giggumiza ekiki ekibira. Nolwekyo emu ku assignment yange gye nja okwewa nga ntambula is to mentor the younger people. Wavudde basagirinya tuzzeewo basagirinya baki bangi nnyo ate nga kikola ki nga kisoboka. Ekyokubiri bye tulwanyisa biri bisatu. Ensonda za sumbuusa. Ensonda zaki? Ensonda esooka eriko President Museveni General okutiisatiisa ne bannayuganda nga bakumira mu kutya. He exploits fear. Abateekamu okukola ki? Bino byonna byayisaamu basegirinya badokita Besigye baani ebyo byonna atya nimanyi gwatya atya people power atya abantu ba bulijjo abamaliridde nga ddala bato nga balina amaanyi nga n'abakadde balina emitima emito okweŋŋanga obwannakyemalira bwe. Nolwekyo tabisiba bano kubanga mugumu abasiba kubanga Museveni ye mutiitiza asembayo. Bw'aba w'amaanyi avuga ekagaali nga Amini bwe yakola. Bw'aba w'amaanyi ajjawo biroodi bulooka ebituuka e Nakasero. Bw'ogenda e Washington ng'oyagala kulaba ku pulezidenti wa Amerika oyimirira waali wansi bakutegeeza oba mwali oba takola ki taliimu. Olabira ku basirikale ababaawo ne baga nti kati ali eri mu wingi ye mu office of office takola ki taliimu. Museveni, can you permit Ugandans to simply pay you a visit? Twagala okkiriza bannayuganda oba tobatya tuve mu Kisenyi tuve Katwe tuve ne Kamoocha tuve mu ghetto tujje tukukyalireko ewuwo. Jawo emisanvu jawo biroodi bulooka kwa eyo ennyumba gy'olimu n'abatufuga amatwale gye baalimu. Luno olugendo lwe tuliko tasobola tukola ki tusitopinga. So twagala tumukyaliremu. Nolwekyo Museveni yasinga okututya. Mu kututya kwe alowooza tujja mutya. So the only thing we have to do is to conquer the fear. Ekyokubiri ensonda eyasumbusa ey'okubiri awangaalira mu kubba bululu. Kyovala bapulidde wano Secretary General ne deputy we nga boogera ku by'okubba obululu. Nga bwe twakoze nga babba omulambo bwe tugenda okukuuma buli box nga bwe twakuuma omulambo gwaki kuba twabalagizako nti bwe tubeera obumu ne tusibwa akajegere dictator tatukola ki tatusobola. Uganda y'enkya